Any Fik Media. Ono promoter we London alumiriza Winnie Nwagi ne Fik Fameica okugaana okuyimba lwakwesibira mu ruumu emu ekiro agamba baali bakola ebyekikolo. Kibalama atutte Electoral Commission mu kooti lwa kibiina kya NOP. Ate FDC eraze eryanye Soroti mu kalulu akagenda okuddibwamu akamemba wa Parliament owa Soroti East. Ate ab'ekibiina kya National Unity Platform batabuse ku mubaka wa Kasanda Frank Kabuye eyasibiddwa olw'omuyizi eyattiddwa e Makerere. Ago n'amalala genkuleetera. Amanyamuzi kwa Ahaaa Abdunolo Mnyamisha Fik Luwanga ogamba tagewe naali eyo bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gano ge mawulire gaffe amasu webale kubeera ng'oliko ku Fik Media okola kyamannyo ddala. Ntandise n'omukyala Maama Africa ono naye yavuddeyo n'abeera ng'ate yeemulugunya ku bayimbi okole Winnie Nwagi wamu ne Fik Fameica bagamba nti ekyamazima bano basobodde okuba nga bamuyiwayo ate nga yabatadde mu sente za euro 52 bw'atyo basobole okuba nga bayimba. Avudde n'abeera ng'agamba neno basobodde okuba nga bamalamu amaanyi olw'ensonga nti nalowooza nti bagenda kujja bayimbira abantu bange kumbe balabika bali mu kaliya aka bebateera. Yavudde n'abeera ng'agamba nti yagenda abanoonyebwa we bali agenda obbasanga budde bwa kiro beesibidde mu ruumu emu nga n'akazikiza kw'otadde. Yagambye ekyamazima nakizudde nti osanga bali mu mbeera ya kweyagala era n'agamba nti era okuyimba kwabwe bajja obudde nga bugendedde ddala era ye bati ne bayimba obuyimba butonotono. Maama Africa yavudde n'abeera ng'ate alangira abayimbi bano bombi nti basobole okuba nga bawa emirimu gya bannaabwe ekitiibwa. Naye avudde n'abeera ng'agamba nti agenda kubeera ng'ate afuwa okulaba nga tebaddamu kuyimbira mu ggwanga lya mu United Kingdom okujja nga amusasudde sente ze 50 aye ne sente ziyafiiriddwa emitwalo 6 mu 50 zayagala omukyalo ono asobole okukkiriza bano bombi bakomewo okubanga bayimba. Avudde n'agamba nti ekyamazima emitwalo 6 mu 50 gya euro aba Swanks Avenue balina okuzimusasula ate azeewo sente ze. Winnie Nwagi nga bw'atasiba zikweya amwanokodde. Lekerawo okuswaza abayimbi, lekerawo okubeera nga ate abayimbi batyoboola ekitiibwa kyabwe. Beera ngo ate okulagana n'abayimbi kijja kuyamba okutomboka wamu n'okufuna mu bizinesi yo. Ate yenna mukadde Moses Nkonge Kibalama wamu ne Secretary General Moses Mwami Paul Simbwa Kagombe basobodde okubeera nga ate batwala Electoral Commission mu kooti bwe batonga bagivunaana olw'okugaana okukkiriza basenkulu b'ekibiina kya NOP abapya abaali basobodde okuba nga balondebwa omuli Mwami Kibalama Nkonge wamu n'Omwami Simbwa Paul Kagombe wamu n'abalala ab'enjawulo ne basobola okuba nga balonda. Avudde n'abeera ng'agamba nti ekyamazima yo Electoral Commission yagaana okuba nga etukkiririzaamu era bw'etyo neesigala ng'ekyagenda n'ekibiwayi ekiri e Kamokya kati ekyatadde amakanda wali ebwayise Kavulu. Yavudde n'abeera ng'agamba nti ekyamazima abantu bano tulina bakuba mu mbuga z'amateeka osanga lwe banaategeera kiki ekyetaagisa. Twagala buyinza, twagala kubanga ate ffe abakulembera NOP. Ate ye Atan Moses yasobola okuba nga wangula akalulu ka Soroti East bw'atyo kyadde akyagenda kuba nga avugana ne munna NRM Mwami Herbert era ye bati naye eyali mu FDC bw'atyo n'akuba encungwa n'adda mu National Resistance Movement. Bwe batyo ate banana aba FDC oluvannyuma lw'okuba nti baafuna amaanyi National Unity Platform n'esobola okuba nga ate yabalekera babeere nga ate tegenda kubasimbawo omuntu yenna wadde nga tebasobodde kuba nga balabikako ng'abakulu baneeno bali mu kuba nga bawandiisa omwami ono Atan Moses. Omwami ono jjukira yaliko mu Parliament
parliament yatujja muyita honorable naye batyo nasobola okubanga bamujjanga bagamba nti bingi ebyali mu kalulu ng'ekyamazima birumira kooti bwe tuneesalawo akalulu kano kabeere nga kaddibwamu naye ebibiina ebisinga mu opposition bassa kimu nga nkuyege ne basalawo babeere ng'ate bawagira omuntu omu ye Atan Moses. Olunaku lw'ejjo yalabise ng'ekyamazima abantu bamwaniriza nnyo okuli ne ssenkulu w'ekibiina ki Forum for Democratic Change omwami Patrick Amriat Oboy oba gwe bayita Power Patrick Oboy Amriat, kwabaddeko omwogezi w'ekibiina kino omwami Ibrahim Semujunganda, kwabaddeko omwami Harold Kaija wamu n'abalala bangi abasobodde okuba nga babeerayo era FDC n'eraga nti ekyamazima esoroti amaanyi gye gali. Ate baba ekibiina ki National Unity Platform batabuse olw'omubaka waabwe ow'e omwami Frank Kabuye Honorable bw'ati asobola okuba nga akwatibwa olunaku olwokuna kino nno kyaddirira oluvannyuma lw'okuba omuyizi owa Makerere omuyizi wa UCU omwami yali amanyiddwa nga kati omugenzi Michael Benturugura Bewati bw'ati asobola okuba nga ate attibwa nga oluvannyuma lw'okuba nti bannaffe aba National Unity Platform ne FDC bafunamu okulwanagana era ne kizuulibwa nti ekyamazima omwana ono yali ku side ya FDC NUP ne babalumbagana era nga kyasobola okuba nga kizuulibwa nti Makerere si mwana ono gy'asomera wabula yali asomera ku UCU gy'asobola okuba nga ataava asobola okuba nga ate awagira munna FDC era mukwano gwe naye gye byasobola okuba nga biggwera nga munnange kati zembuyaga ezikunta. Poliisi yasobola okubeera nga ate bwetyo ekwatirawo omwami ono Honorable Frank Kabuye ow'e Kasanda bwe batyo si ye yekka wabula neeyongerako n'abayizi abalala basatu balambirira basobole okuba nga bajjambako mu kunoonyereza ki ekyaliwo era bwe batyo ne batwalibwa wali ku CPS era okulaba nga banoonyereza naye abannaffe abanupa basobodde okubeera nga ate baweebwa omukisa okulaba nga balaba ku mwami ono Honorable Kabuye ate yasobola okuba nga babuulira kiki ekyagenda maaso okusinziira ku bannaffe aba National Unity Platform basobodde okuba nga bavaayo ne batugamba nti bagamba bannaffe aba Fik Media nti omwami Honorable basobodde okubeera nga basindika abakulembeze baabwe ab'enjawulo ddala abali mu mateeka abakwatagana ebyamateeka batyo basobole okubeera nga bwe batyo banunula omuyizi okununula Honorable ono wamu n'abayizi abalala abaasibwa era omwami Asmani basalirwa yasobodde okubeera nga ate asindikibwayo nga munnamateeka waabwe. Ebyo n'ebiralangira kuba nga ate mbikuleetera gye bujja naye eno ye Fik Media bwe bali kubeera nga kooli ako nga kulekeddemu kabeere nga ate kakusanyusa Mukama akonkoomere.